Kaye y'omutegesi w'ekivvulu ekya Children Funds Festival nga abamu bamanyi nga Kenston Fun Events oba Kenston Fun Events ateeka ekivvulu ky'abaana Ennansana ku Makutano Gardens. Ekivvulu ekyo kibeerawo buli mu luwummula era kati tutegeseeyo Children Funds Festival Kenston etegeseeyo Children Funds Festival back to school. Abaana bajje banyumirwe, abaana bakyakale. Event eno eriyo ddi? Event eno egenda kubeerayo nga 27 na 28. Omuzadde atasobodde kujja ku Saturday nejja ajja ku Sunday. Omwana najja n'akyakala okuyingira omutwalo gumu gokka. Omwana agenda kwogwa omutwalo, omwana agenda kuwuga, omwana agenda ku bouncing castle, agenda ku circus. Mulimu n'ebyokuzanyisa ebirala bingi. Bw'oyingira n'omutwalo toddamu kusasula. Omwana agenda kuwuga the whole day. Tugulawo ku makya by ssaawa 2 nja kuba nziguddewo. By ssaawa 12 tuba tuggalawo. Omulabi atulaba essaawa zino awulidde ng'oyogera ku nnaku 2. Lwaki mwasazeewo mutegeke ennaku 2, 27 na 28? Twasalawo okuteeka ku nnaku 2 kubanga ogwasooka twategeka olunaku lumu abazadde ne bagamba nedda. Naffe tufikidde twagala otuwe ennaku 2. Then neŋŋamba kanteeke ennaku 2. Omuzadde atasobodde kujja ku Saturday ng'abadde ku mulimu ajje ku Sunday. Omwana wakyakale abaana bagenda okuddayo ku ssomero nga bawulira bulungi nga bamanya nti at least nakyakalako oba naliko mu Children Funds Festival Kenston gye yali ategese. Yes. Omulabi atulaba essaawa zino yandibadde yeebuuza lwaki wavaayo ne idea eno ey'okubanga otegeka ebintu by'abaana bano? Navaayo ne idea eno olw'okubanga nti bw'otunulako mu Bible Yesu agamba muleke abaana abato bajje gye ndi. So nafuna idea eno nga ndaba bwe ntegeka ebivvulu by'abaana nja kuba abaana abo nange mbasanyusizza. Yes. So gwe basically oli mu bivvulu by'abaana totegeka bivvulu birala byonna? Basically ndi mu bivvulu by'abaana byenkolako byembeeramu byentegeka. Tugambe nti biri eby'abakulu kiki? Eby'abakulu eyo sinnatuukayo byansukkako. Ekintu kino olabika okitegekedde ebbanga? Yes, yennyabo kitegekedde ebbanga. Olina okusomoozebwa kwonna kw'osanze mu bivvulu bino eby'abaana? Okusomoozebwa kwe tusanga mu bivvulu bino oluusi oteekamu ssente empitirivu n'osuubira nti ojja kuba ofunamu ssente zonna z'otaddemu. Olw'okubanga ebintu bye tuteekesaamu oba bye tukozesa ebimu tebiba byaffe. N'ogenda weesanga nga crowd gy'ofunye si nnene nnyo. So naye n'ogamba kansigale ku mulamwa luliba olwo n'entereera. So tugambe nti omuntu akulaba essaawa zino bubaka ki oyo yandibadde nga naye yeegomba okuba ng'ayingira mu kintu kino? Bubaka ki bw'oyinza omuwa? Omuntu eyandigombye okuyingira mu kintu kino ekyokubanga naye ategeka yandibadde yeenyweza kubanga si kyangu tukiyingira tukikole, naye olw'okubanga tulina kye tubala twagala okumakinga sure nti kisigalawo. Tetufuna nti oba tufuna nnyo kiri awo, naye tulina kye tuzimba mpola abantu bategeere nti Kenston ategeka Children Funds Festival abeera ku Makutano oba abeera n'ekivvulu oba ategeka parties zonna eza birthday. Omuntu we yeetaagira ebintu by'abaana asobola okusakinga oba n'anoonya Kenston Fun Events. Mu myaka nga 5 Kenston ogirabawa? Kenston tukusuubira okubanga naawe otegekako olugogo otegeka mu events ez'amaanyi nga tokyategeka wano ku Makutano. Kenston ejja kutuuka neeyo ejja kutuuka, naye nga bagamba nti sooka otegeeze ow'omunju nga tonnategeeza wawabweru. So nasookera Nansana we tusibuka tusooke tumanye nti Nansana etegedde ekituufu nti Kenston, era waliwo ogenda mu Nansana wonna ne batakubuuza Kenston
oba ekivulu ky'abaana ekibeera ku makutano mukimanyi nansana yenna akimanyi ekivulu ekyo. Yes. So ensonga lwaki oteeka mu nansana mokka kusooka kukaatiriza kyawaka? Yes, njagala nsooke nzikaatirize nansana mmanye nti nansana ategedde Kenston. Then tujja kufulumako tujje neyo ebweru lugogo tujja mukwata naye kamukamu gwe muganda. Yongerako okukaatiriza ku nsonga y'ennaku z'omwezi nga 27 na 28 okuyingira kwa ssente mmeka tuyingira ssaawa mmeka era ebisade biri bitya? Bannange tubakoowoola ennaku z'omwezi nga 28 guno omwezi gwa January gwennyini abaana nga tebanakuddayo ku ssomero mutusindikire ku baana ku Makutano Gardens. Omwana asasula omutwalo gumu n'ayingira n'awuga n'agenda mu bouncing castle n'agenda ku circus n'ebyokuzanyisa ebirala ebinaabaawo. Tubakoowoola omuzadde oli wa bwereere gwe kasi tojja n'omwana oli wa bwereere. Kwongere omuzadde oli wa bwereere kasi tojja n'omwana gwe omuzadde oli wa bwereere. Omwana ajja kuwuga agenda ku bouncing castle circus waali agenda kwesuuba abaana banyumirwe nga bakyali agenda okuddayo ku ssomero ng'amasanyu agakkuse. Ng'oggyeko bino ebyokuzanyisa by'omutaliriddewo abaana waliwo abasanyusa abala bonna? Waliwo abasanyusa bangi nkola ne ba Mary Hearts ninawo ba clown bajja ne babasanyusa. Waliwo Uncle Posh abasanyusa bangi. So bonna babasuubire ku lunaku? Bonna mubasuubire ku lunaku. Nga tumaliriza koowoola abalabi. Bannange nkoowoola abantu mwenna ali mu nansana n'atali mu nansana ali ewala olunaku lwa Saturday eno n'olunaku lwa Sunday eno bakoowoola muleete abaana ku Kenston Fun Events ekivulu ky'abaana kye bayita Children Fans Festival. Bannange tugenda kubeera ku Makutano muleete abaana bajje bazannye abaana beeyagale olunaku lwonna ebyokulya ebyokunywa ice cream byonna weebiri bigenda kubaawo. Bakoowoola muleete abaana bazannye. Akatale keeka waliwo engeri yonna omuntu oyo gy'ayinza okufubaako n'engeri gy'asasulamu oba gy'afunamu tiketi ye ng'ennaku tezinnatuuka? Omuntu oyo bw'aba nga ayagala kusasula nga ennaku tezinnatuuka ojja ku Makutano ku reception kwennyini n'obasaba ne bakuwa risiiti yo n'ogenda nayo oba ne bakuwa tiketi yo n'ogenda nayo oba bajja kunoonya engeri gye bakikolamu bakuwe ekikulaga nti wasasula. Oba si ekyo osobola okukuba ku nnamba yange yennyini eya Kenston Fun Events eri 0700 35 23 04 oba n'ogenda ku YouTube page n'ogenda n'osaakinga Kenston Fun Events n'olaba ku bivulu byaffe kwebiri. Kenston Fun Events. Koowoola abantu tumalirize. Bannange nkoowoola abantu mwenna nkoowoola abantu muleete abaana bazannye ku kivulu ky'abaana ennansana ku Makutano Gardens ku Sunday eno olunaku lw'omukaaga luno olujja n'olunaku lwa Sunday. Abaana bazannye olunaku lwonna bawuge bagende mu bounce castle circus waali bazannye emizannyo egy'enjawulo. Tweyanza sebo. Kale.